Annange era tubyogere mu bulungi omwami ono Akram gumisiriza omuntu yabiŋŋamba wiiki 2 eziyise muŋŋamba sisirika naye nange nasirika twagumye nnyo ono Kulusumu n'omugenzi Sheikh Nuhu Muzaata bate kati ono egumisiriza omulenzi ba Kulusumu kigatteko owe South Africa kakati yoneera bannange sebuya omukolo gwabadde luddawo ebintu biguddeko okugwa gwe lulogamuntade kuwukenkeulidde nga nine siraje mugamba siraje omugenzi afaanana manya omugenzi afaananye omupya afaananyemu omugenzi ye mu structure era bannange omukolo gwabadde magere era ewo ayagala nnyo ogenda osobola olupapula lukedde lukuleetedde ebintu bino buli kimu ewa mwami Ssebunya kakati kiki kyobadde ogamba nawe bikwokya bulala kati olwo Hajjati Bugirita yali yabivuddeko ya kala ebyokufumbirwa akuzeemu yaga nti bali mu kooti ate nagamba nti nze ndi muntu mukulu saagala kudda muki bitala naye era ne Kulusumu omusaasira kuba si mukulu mu myaka nnyo nti abeeraawo simanyi naye ndowooza omuntu afuna omwami kakati wankiri ku shaliya londooza kimala bbanga ki naye ndowooza era shaliya bagikola kakati kati yatebina katukulage ku mukolo nga bwe gwabadde nga bwe gwatambudde Begina senga. Ate gwe bikususseko badde ogamba ki ebyo bwe biri ebyolugambo byebyo atega bannange omukazi ono yanyumye abo bassenga bagimunga Kulusumu muwala waabwe kanyongera okubuza ku baana b'e South Africa mwebale tusindikira ekyana ekito bwe kiti ekitiba ekitotolo ekyo nekyana Akram gumisiriza yinginiya ow'ebyenguudo otegedde era okusinkana Kulusumu yali anti Kulusumu akola mu KCC ekitongole kye education kati yagenze South Africa nga representative na presentinga paper sokoleke n'atuukawo na presentinga paper ate ne gumisiriza galina paper ja presenting ne kati yegwe ki chemistry na yongera okukula kudde emikolo ne bagikola mangu dduwa neggwa mangu omusika naggwa ne bamuteekako ne gamba nti kakati ate muti agamba mbukimu funye omusajja nga waliwo ebitanaggwa ndowooza emyaka era gyejo nga nnya ogwe 12 mugenzi we yafiira Muzaata ndowoozaawo n'alabanga ananoonya n'amufunirawo ate n'agamba yamufuna oli tannafa alina okuba yali agamba yamufuna oli tannafa mbu abaddeyo nange wadde nkola lugambo naye ekyo kansirikemukko era Sheikh Abdul Rahman ow'Ekatooke yakoze omukolo ogw'okukola ku nsonga ezo oyo nno yatuuza annual Ssessanga nga omusika Kulusumu ye gwe yateekawo gwagamba Muzaata yakola ki ye yamulekawo n'amwambaza ne tonika eri ya green n'aga nti eno bagiŋŋamba nti ogimwambazanga ebyo nabyo bitegedde katulabe ku bifaananyi ebirala omukolo guno gwadde munyuvu bannaye waliwo ebifaananyi tulageeko Mahadi tambule nawe mu byonna obo bwafuna beerawo ne ate gwe naawe osukkiriddwako nnyombo bannange abalabi basukkiriddwako naawe omwogezi osukkiriddwako era Kulusumu n'asaba amahale ne bamuwa ennyumba ebuziga waje ennyumba ge mahale
bannange tuleke kulusuumu yeefunira omuntu we azze ku ssessanga koze eddiini bwegamba ekkiriza kubanga dduwa yaggwa ennaku 4 naye omusika naye olumbe ne luggwa iki ate kati tunagamba nti abeeraawo bamutegudde kankunyumiza engeri bano gye bafubutuse e Tanzania baani ate abayimbi mu Kivulu Abitex ye muze bakubye Kenzo amasimu yagajjeeko n'alaba misikolo zange nga 7 n'agamba yeggwe mbadde mu kkomera kati oŋŋamba ki ekibadde mu kkomera buli yafubutuse Tanzania covid kukebera kati awo otukebera otya ate ffe twesasulira akasente twakabula ate twakakafunawo ekyo nyumiki wayini ayise mu nsiko wali walukagga ayise ludda ki bali ludda wayiba n'akalonde bwekyengera tawuni kanso oyo kabako yaŋŋambye nina Rose nti yamukutte ku kakwali wali kati Miki Wine natuuka eri ku boda ono kabako engeri gyalina empaali z'engulu ezo ono Abitex nagaba naye temutuleseemu kale ono yani ono gundi gwe yakaleeta onani ayima ne Serena Bate wa Abitex ono omuwala omulenzi omusajja oli omusajja abadde amwetegerezanga kiziki oyo Chris Evans kale ne bamukebera babizi boy n'avaayo nga talina covid kuba Sophie Nantongo wekiti naye kyabadde Kenzo baba kati ate gwe wenna munkebere bannange nga bwe bakebera talina covid ng'ayingira eggwanga ekyo no kikulaga obwana obwalinga obweffujjo mu buto era ng'alaga ebbaluwa nti ndi mugeme naye nga mugamba gwe genda kuba omugeme bali badduse munnange oba toli mugeme ate n'ekirala n'ebizibu byabwe bira naye ndowooza weeteekawo ekyo ne kiggwa kuba nkize directive ate okugema kyatteeka bannaye pulezidenti yatusuubira tuta kati mugende mubageme eddagala weeriri kaakati nno bannange ebyo nga bigenda mu maaso tugendeko ne South Africa awali omwana amuyita Annie Kavuma oyo nno Annie Kavuma muyimbi era yaze naga bannange naffe ng'abasama tusaba President Museveni atute eri kuba tuli bayimbi naye bwe basiba abayimbi beeno neeri babanga baki abasibe kubanga crossing nemujukiza gwe temulaba TV President yagamba January agenda kola ki kuyimbula abantu nalabyemanyi Self Education oba egamba nti abantu miliyoni 10 bagemye eddagala likyaliwo bannaye babageme ate ne President report yagifunye bwe tumala okulaba Annie Kavuma ne byasaba neyennyonnyolako tugenda kulaba ne RNB we South Africa bakubye akavulu ndooza tubagatte lumu akavulu ke bakubye esausi bo babagema ngamba wano naye bategeeze bannaabwe abajja wano batusaze batusaze Doni Bahati yakola kitanajja kale katandike ne Annie Kavuma tugatteko RNB kaawo tubasiibule ndooza tubasiibuddero tubasiibule lumu tetudda bannange mweraba gwani Annie Kavuma ndi muyimbi era nga mpangalira South Africa okolayo ki kati anze ndi musiri wa nviri naye ng'okusinga ddala bammanyi ng'omuyimbi ndi serebu eri tuyimbire mu akapera ku nnyimba zo osobola okunenya omukyala ng'afunya muwembejja n'omuyita bwenze so nga mubadde nga wonaye ng'embeera gy'omuyisaamu tenyuma mu bantu ebyo by'oyenda n'oyenda ne mu nnyumba eyiye gye yezimbira omanyi olina eddoboozi olina gw'oyimbako ng'omumanyi ng'omuntu obujulizi biruma yowaye asani ndugga ki ajali ensonga zazikolwako bulungi mbagambi bamutadde abasama mwatuvaamu nammwe ebintu byatabukanga ffeeno wange ensi yekyusakyusa by the way nalondeddwa okubeera vice president w'abayimbi e South Africa era nga president waffe ambassador Saren kibiina kyaffe kye twatuumye Sauma era nga nyimiridde wano okulaba abayimbi bonna bawangayiri South Africa bambi music waffe mumwagale mutuwagire n'ekirala nira tusaba bannaye muzeeyi ate ebivulu tumwegayiridde yagamba January ono abayimbi enjala etuluma okubanga luli twabeera ngeri nga tumanyi bwe tujja eno bajja tuwayo obukolokolo tuyimbe naffe ensi tumanyi nina obuyimba nno bungi olina lukina luki nina oye
nina jijjuze nina omukwano gw'amaziga nina nkusubwa obufeebi anjagala okutumirako abantu abatubereddewo nga abayimbi abali e South Africa Ajati Zaituni Chairman Mubiri Churches of Santon by the way yandese n'okundeeta yandese kumuyimbira ku mukolo gwe gw'abazadde be ne bayimbi banno omulyani Jamex Namakaka Widani K Allen B Rema Bobby Flavia Lady F banji abayimbi banji abo babira South Africa We do it again. Akama wande kamuloko mwana gwenga nkulinze nebyo kola binema kubanga nkulowoza nnyo amanya gange bampita RNB omuyimbi sinzidwa ne South Africa Johannesburg bamikwano mbebaza olw'obuwagizi bwammwe bwe mwandaze olunaku lw'eggulo ku Kama concert bamikwano mwebale nnyo mwebalire ddala Olugambo mu Kyenkya Family Hardware Limited tusangibwa Wakiso ku Wakiso District Road